Addewa waliwo emboozi ezimu ze njagala onyumye muganda wange. Abantu nga full figure tasobola kuva mu NRM. Bw'ava mu NRM addewa. Agende mu Nuupu bajja mukubirayo emiggo. Agende mu FDC bajja mwokya bwokya agendewa. The only thing waliwo abantu abayingira mu NRM. Bo ne bayiwawo omubiri which is good and okay. Nate bayiwawo omubiri ne basukka we bandikomye. NRM ina bannanyini baayo kyova baffe kati nze wisdom ndanya abaganda bakyotegera ata okulanya ngamba nti tambula mungu omuganda nnyonnyolo buvobo kyova nze kaye wisdom tabani w'omulalo deni nawe lanya mutuwulire. NRM ina bannanyini baayo kakati Jeno my boss full figure inotegeera nti olina okubaako wookoma baba bayita bali abasajja bakuŋŋaanya eri bali mu kuteesa nga tebakwagala know your step. Otherwise kakasi ng'omusirikale oyo yamukubye oluyi kubanga kakati omusirikale aba ku order wano bagambye omusirikale baba bagambye ayingira wano olina okuba ne kaadi 2 ng'olina result ze eza covid toyina kakati ebyo olina byogerera ng'osanze Lumumba mami kali wali omusirikale baba kutaddewo oba gwani if you don't have that's all. Naye ekisinga obukulu buli muwagizi bwe NRM ba full figure ba simanyi mayinje yakajja omugole ba bebe kulu balina okubaako bwe bamanyi bwe bakoma nti you stop there osegedde. Yes, otherwise kakati full figure akyalaba ebintu bingi ate kakati linda kana akaluka gwogenda kumpulira ate abamu bajja kuba n'emirimu. Museveni kakati akalukano what is going to happen after 2021? What is your relevance here? Nothing. Ngokwate ekkubo ddayo mu ghetto. Ondabire. Aliewa banange njagala oleeta emiramu addaani. Ebyo ebintu ate kankubuulire kati nze ombuuza nze nga analyst. Omuntu omugamba nti nno General full figure azzeeyo office yandigizizaayo najja n'akugamba nti nagizizaayo. Otegedde kyenkugambye agizzeeyo alyoka ajja agabe nagizizaayo naye oŋŋamba mbu nti ŋŋenda kuzzayo office ya mu kitegeezo kyajagala. Mu kaseera kano oba tolina mulimu gw'okola tosobola ate Museveni tebamukangakanga bana tebamanyi Museveni n'omukangakanga aba akugobye ne waaba mutabani we n'omala omukangakanga akugoba tomukangakanga bw'oba owulira nti no tokyetaaga office waaba yakyogedde nga by'oŋŋamba agizzeeyo alyoka ajje mu kamera agambe ngenda nagizizaayo ne bw'ogamba ngenda kuzzaayo office yammwe kubanga ngenda kuzzaayo ate odde emabbali n'okuba essimu n'ogamba mbadde nnimba ebiki ebyo. Kankubuulire omuntu yenna ali serious sooka ogizzeeyo gy'oyogere tinagizizaayo. Olaba tamala emirundi senior yavaayo n'agamba sijja yingira mu office yammwe ng'era tayingirangamu. Otegedde gwe kyenkugambye n'ebyo by'obbakangakanga kubanga oli ali mu showbiz simanya ngenda kuzzaayo emmotoka yammwe ng'okyagirina gizzeeyo otutegeere. Tamala emirundi senior yagala sijja yingira mu office yammwe tayingirangayo. Those are incredible people. Naye toŋŋamba muntu n'agamba ngenda kuzzaayo kino kubanga ngenda kukola kino ebyo nabibagamba dda birimu NRM kyovula bebe kulu akyafukamira nnyo n'okulya amakombo. Nabibagamba dda amakombo bajja kulya abaana amakombo. Kyovula nze kaye wisdom siri ku payroll siri ku kinjogera byenjagala. Nze ndi wa movement atali bidomola mbu youth speak mbu bayo vuma Bobi Wine no I'm still here, I'm still young manyi gyendaga bwemba manyi nti Bobi Wine kye babakoze kikyamu nja kugamba ekyo kikyamu. Kakati amakombo nabagamba ne mugamba nti ndi mulalu NRM yeetaagayo pastor ba reverend ba seeka tunaleeta muzaato ba gumalu agisabire kubanga mwosanga abantu nga balina ssente naye nga n'okuwa emitwalo 5 tosobola ate nga ayagala obakolere ate n'omala otaboogerako they become a problem. Bakyalya nnyo amakombo nkubuulidde. Alina okutegeera nti eno kati gye wajja is a struggle to survive and these people you have to know nti omanyi w'okola ekintu nga gw'okolera tasiima then ulaba level yo bw'ogamba nti nno eyakubye oluyimba nze byenkola bisinga oluyimba lwinga ate oluyimba baamutadde waggulu ku ntebe eya waggulu kitegeeza akyakusinze
Okitegedde gwe oli yayogedde nti nze byenkola bisinga oluyimba olwo kakati kitegeeza nti bwe baba bamutadde ku mmeeza esembayo kakati byoyogera biba bituufu yeetereeze nze we ŋŋenda okukolera mu Buganda Kingdom mmanya w'enkoma sisobola kulinnya ku balangira baayo sisobola kulinnya ku basajja ba Kabaka otegedde anti kati bakuteeka kankubuulire you people you've just seen the president akuteeka mu mbeera ng'asobola n'okukubira essimu ekiro n'asobola ogikubirako for a season neddako nga tokyasobola mufuna kati bw'oba wakikola n'ovuma buli muntu ne weeyanika oba ogenda kweyanika we not the president yes njogera bwenti because I love him kakati nze ndabula mwenna abavubuka nti woba ozze mu NRM ng'otukolera you know your status manya ebintu byo bajja kwanika nga wavuma baganda wo kitaawo abavuma ddanga gwomanyi watuuka dda mu nsi ensuubize we are still here what if movement evaawo enkya what are you going to do onootandika otya okuvuma abantu onootandika otya okwetondera abantu be wavuma kyova olaba nze wisdom tosobola kunsanga ebyo kati for example nga security bye baakoze the guy has become a presidential candidate actually nominee ate omukutte omusise omukubye omukozi otya kyovola naga president nti abantu abakwetolodde tebakwagala 90 tebakwagala buli wa security yenna yakutte Bobi Wine n'amukuba ku kabangali n'amuzunza n'amuyuza empale yo abo bonna tekuli n'omu ayagala president Museveni fe abaagala president tuli eno ye otegedde gwe kyengambye tekuli n'omu ayagala president Museveni buli muntu yenna yakubye Bobi Wine tekuli ayagala president Museveni tebabalimbanga kakati olina okuba kakati bano bonna can you imagine kakati kankubuulire jeno wange gwenjagala ennyo full figure mbadde nkugamba eri gye wava kati waddayo abantu abalaba kaputeni bakomanda baayo basauda madada kati bevugira n'obumotoka ojja kuddayo alina n'amagye ojja kuddayo akukwata kkube kabangali sigala wano wooli wenyigaawo mulwaniraawo bebekulu alwane guli kati ate tulina omugole omanye NRM Haji bwewoowa kati esunda oyo gwewooye kati babebekulu tebategeera nti babawoowa tukyawasa abakazi NRM Nsiraamu NRM Haji anytime ewoowa ate tekoma ku bakazi bana kakati full figure naye alina okumanya NRM yawooyeyo Mayinja full stop ate Mayinja muwagira mugezi nnyo Mayinja jangu obbe ku bantu ababbye ssente n'onoddayo yes that's it kakati Mayinja agenda fuukako minister no agenda kulemberako company no naye tewaliyo gwe tokimanyi nti wali ababbye mu gavumenti eno Mayinja jangu naawe obabbeko ku ssente ate kati Mayinja nkuwa amagezi tokwata akazindalo nga tebakuwadde ssente tebakuweesawesa ssente nti miliyoni emu no you're worth anti wababala nti nno osaana korona gye bakuwa ate anti wuliriza kyenkugambye bw'oba okolera omuntu nga tasiima talaba valiiwe shooting kakati labayo bwavumye Catherine kusaasira nti okola nnyo ye bamuwa vyeti mpenkonyi hushi n'omukuumi gw'oli luddawa korona kitegeeza ani asinga ati kugambye ati banange saagala munkwate bubi bw'oba okola okusinga Catherine kusaasira ne Mayinja ani n'omulala ne Bebekulu ne Balamu bonna baba wa V8 miliyoni isuka mu ebyo gw'olina korona kitegeeza what you are doing emirimu gy'okola gya kinaabiro anti nkugambye NRM egaba level NRM oba togimanye egaba level anti oba tebakuwanga V8 mu biseera Catherine bamuwera V8 Balamu bamuwadde Bebekulu bamuwadde kati Ronald Mayinja yakajja gwe twakawoowa alina V8